This is someone alive. Kibadde mukingo Irwengo oluvannyuma lw'abatuuze okutendereza nti bano abaami ababiri Senoga Richard nga wa myaka 26 ne John Walusimbi nti bakutte omukyala amanyiddwa nga Namato Florence nga wa myaka 35. Omukazi saamusobezaako ate baga mazimanya namusse saamuse sinze yamusse yomumanyi siina gwe mmanyi kakati mu kumwokyera mu nju ne bagenda abasirika LC ne bagenda ku muntu bwadde balowoozamu omubbi bamusanze mu nju nga yeebase bamusanzemu kati oyo omubbi yennyini ne basangamu essimu y'omugenzi kakati basanzemu essimu y'omugenzi kati obubaka obusinga butujje era abatuuze ababadde abakambwe ennyo ne bakwata John Walusimbi ne bamwokya era wetogerera kati mugenzi poliisi esobodde okutaasaako Senoga Richard yeyase bagyetegereza